Olunaku lwa leero kabadde kayisa nnyo kennyini ku Tikke Lubaga ng'abatesitesi bakola butaweera okumaliriza omulimu gw'okutimba Keleziya omugenda okubeera embaga y'Omulangira Wasajja ne munne gw'alonze mu bangi Mario Nankya. Mu Keleziya mutemagana nga mukene anti etimbiddwa n'ebendera za Uganda ne Buganda saako amatiribona amalala omuli ebimuli ebya buli langi n'amataala agamyansa. Okusinziira kw'omu ku batesitesi Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi, omukolo ogugenda okuba ogw'ebyafaayo gugenda kwetabwako ne Namunswa. Ekiri wano ku Lubaga Cathedral kifumba mutuku. Essanyu libuganye bannaddiini, essanyu libuganye abakatoliki bonna, essanyu libuganye abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga guno gwe mulundi ogusoose mu myaka ebibiri omwana w'engoma okuba ebirayiro bye mu Lubaga Cathedral. Ebyokwenda binyezeddwa nga poliisi egenda okukulemberamu ogw'obukuumi. Tuweereddwa ddala poliisi y'amaanyi nnyo, abakuumaddembe abava mu bitongole eby'enjawulo basuze wano era kati osobola okubalaba nga tufuba okulaba nti buli muntu anaabeera wano ajja kuvaawo n'ebintu bye nga biri bulungi ate n'emmotoka zonna ezinaabeera wano. Tulina parking 9. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Cyprian Kizito Lwanga yagenda okugatta abagole naye gusuubirwako ne bannaddiini abalala bangi. Olw'ekyo tukubiriza abantu bonna bakeere era bajje mu bungi kubanga guno omukolo gwa buli muntu yenna. Okusinziira ku nteekateeka buli muntu wa ddembe okugenda e Lubaga naye nga olina okuba ng'oyambadde mu ngeri eweesa omukolo ekitiibwa. Oluguudo olugenda obutereevu ku Tikke Lubaga lugenda kukkirizibwamu bagole bokka ne nnyinimu ng'abalala bakukozesa amakubo malala. Ate mu luggya lwa Twekobe Ssaabasajja wagenda okugabulira abagenyi be nayo be tusanzeeyo babadde mu keetalo okulaba nga buli kimu kiggwa mu budde. Enteekateeka era ziraga nti abagenyi abalina kaada bokka be bagenda okukkirizibwa mu Lubiri e Mengo. Lwanga William Katunda, WBS TV, mu Lubiri e Mengo.